gange bagalumbye. Sabiti ewedde poliisi yasindika basajja baayo mu maka ga kule basiraamu abatabuliki mu Uganda Sheikh Yunus Muhammad Kamoga ekawempe ettula oluvannyuma lw'okuteberezebwa nti alina abavubuka batendeka obuyeekera n'obutujjo. Wabula bano mu kulumba amaka ga Sheikh Kamoga baaleka batuusiza obulayi ku bavubuka abasangibwa mu maka gano Sheikh Kamoga balabirira era bangi baakwatibwa nga Najibuli eno bakyakuumibwa mabega wa mitayimbwa. Maka gange bagalumbye. Okusinziira Katambi akateebwa Sheikh Kamoga ku mikutu emigattabantu kalaga abasirikale abali babagalidde emigemerawala okwali bali mu byambalo bya poliisi n'abali mu ngoye za bulijjo nga bagobagana abavubuka be basa mu maka gano era bano balabibwako nga babafukamizza wakati mu kubayisaamu ensambagere n'okubakuba ebigala by'emmundu mu mbeera etali ya bugunjufu. Bwotwala Reverend bwotwala Seeka bwotwala Archbishop bwotwala ne mufuti nani nebyo gamba nti kukakanya abatabuliki mutukakanye mukulembeze w'abatabuliki ye mujjenga bulijjo mukwate. Mu lukuŋŋaana lw'Bannamawulire olutula ku kitebe kya poliisi Naggulu, poliisi ekakasizza nga bwe yakutte basajja baayo abawerera ddala 13 abaalabikira mu katambi mu maka ga Sheikh Yunus Kamoga nga batulugunya abavubuka mu ngeri etyobola eddembe lyabwe. Twagala okutegeeza obukulembeze bw'abasiraamu abalooya abasiraamu nti mu kiseera kino abapoliisi 13 abagenda mu maka ga Sheikh Yunus Kamoga bayimiriziddwa ku mirimu gyabwe era ku lwokusatu luno bagenda kusimbwa mu kkooti ey'amateeka ga poliisi naye nga bano era basigala banoonyerezebwako ku bikolwa ebyokutulugunya n'okukozesa eryanyi ery'amaanyi erisukkiridde abavubuka abaakubwa baweereddwa medical forms ezirina okukomezebwa ku poliisi ekawempe mu kunoonyereza kuno. Poliisi yeetondedde obusiraamu mu ggwanga olw'obusiiwufu bw'empisa obuzze bukolebwa abasirikale baabwe ku basiraamu era ne yeegaana okuba n'obukyayi ku basiraamu ng'abangi bwe balowooza. Naye ng'ebitongole ebikuumaddembe tweyongera okutumbula enkolagana wakati wa poliisi ebitongole ebikuumaddembe n'abasiraamu. Okusinziira ku poliisi, abavubuka 45 be baakwatibwa okuva mu maka ga Sheikh Kamoga agasangibwa kawempe ettula nga mu kiseera kino 17 baakwasiddwa bakadde baabwe. Abavubuka 17 kwabo 45 be baakaweebwayo eri bazadde baabwe naye nga ekifo kino mu ggendo kirambula twasanze nga abantu 45 okusookera ddala tebasuzwa bulungi nga bali emmere omulundi gumu. Abavubuka abakulu badde bagatta endiri n'abalenzi abato ate abalala nga beebaka wansi. Poliisi okukola ekikwekweto mu maka ga Sheikh Kamoga yasooka kumuyita agyeyanjulire era annyonnyole gye yajja olukusa okutandikawo ekifo ekigambibwa okutendeka abavubuka abagambibwa okuyingizibwa mu butujju n'obuyeekera. Wabula Sheikh Kamoga yakomba kwerima n'atiisatiisa n'okuba poliisi mu mbuga z'amateeka olw'okulumba amaka ge. Ekyo gamba nti ngende nze sijja kgenda ngendawa nzingindowa ku poliisi ewavudde abamenye ennyumba yange ekawempe yali ate nzireyo nze wendi enanga mabulira la poliisi nze wendi omwagala mujje munkwate wendi sekwese wendi ndi nakasero era ntambula sira na musirikale nze gola abankuuma abala bonna bayina abasirikale gende olabe bonna abakulembeze b'abasiraamu bayina abasirikale nze sirina kubanga nze mmayisirina musango musirikale ankuuma anyambe n'olwekyo nze wendi jangu onkwate ontwale w'oyagala. Okay, tukubiriza Sheikh Kamoga ne banne bajje bennyonnyoleko. Sigamba nti oba tubadde tumugoberera nti olw'okuba musiraamu nedda. Bulijjo wano buli ekintu kyonna ekikwatagana n'okukukusa abaana tubadde tewali muntu gwe tunyigira liiso oba oli mukulembeze w'eddiini oba oli muntu wa bulijjo naki bulijjo wano bapasita tubakwata ne tulyoka tukola ki so tetwagala kwekwasa nti obulumbaganyi buno bukwatagana ku ddiini nedda. Era ng'asabye Sheikh Kamoga n'akulira bannamateeka basiraamu okulaga obutuufu bw'ekifo ekyogerwako bwe waba nga ddala bagamba nti poliisi yemenya amateeka. Nga twagala batunnyonnyole eno
rehabilitation center eri mu butongole. Abaana bano bazze babawandisa batya, babasomesa batya n'ebiralalala ebitambulira awo. Kati ekirindiriddwa kwe kuloba Sheikh Kamoga n'ampondooka neyeyanjula ku poliisi nga bwe yamusaba. Poliisi mu Kibi, BBS Terefayina, Gambuuze.